kyali kizibu ky'amaanyi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu era nga kyayongera okweyoleka mu kukola bulungi bwansi ow'obuwaze omwezi oguwedde. Bannakampala bwe baakungaanya entuumu za kasasiro ne baziyiwa ku makubo era ne kitwalira KCCA ennaku eziwera okumusomba okumuggya ku makubo ago. Okusinziira ku KCCA, kasasiro aweza ttaani eziri wakati w'20,000 ne 20,500 yakungaanyizibwa mu Kampala buli lunaku. Tuzze tubagamba nti Kampala ebisasiro ebigibeeramu olunaku biri wakati w'20,000 ttaani 20,000 ku 20,500. Olw'obungi bwa kasasiro ono, KCCA esazeewo okwongera ku bungi bwa kampuni ezimuyoola okuva ku 3 okugenda ku 9 nga zino ze zigenda kaakano okuyoola kasasiro ono mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. KCCA yasobodde okubanga eprocuringa kampuni ezigenda okusolooza kasasiro kampuni 9. Bwe tugenda mu Central Division tulinayo Nabugabo Updeal Joint Venture Limited. Bwe tugenda mu Kawempe South tulinayo Hilltop Enterprise Limited. Bwe tugenda mu Kawempe North tulinayo Yo West Limited. Bwe tugenda mu Lubaga South tulinayo MTSL Energies Limited. Bwe tugenda mu Kawempe East tulinayo Big Seal Holdings Limited. Nakawa West tulinayo EcoServe Limited. Nakawa East tulinayo The West Uganda Limited. Bino byanjoddwa Ssenkulu wa KCCA Hajati Sharif Abuzeeki ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire era ng'alambise ku nsimbi ez'okusasulira kasasiro ono ng'abantu ba bulijjo bakuwanga siringi 1,000 ku kilo za kasasiro 50. Abatali bawejjera agamba nti baakusasula 3,000 so nga amaduuka n'ebirabo by'emmere byakusasula 4,000. Buli kasasiro ono lwasombebwa ng'era omuteeko guno gwe gulimu n'ebifo ng'amasinzizo, amakolero n'ebirala. Akasawo ko kati kasuka kilo 5 oba ogenda kusasula ennusu 10,000. Abantu abatali bawejjere abakolamu bagenda kubanga buli kasawo akatasuka kilo 5 asasula 3,000. Ne businesses amaduuka, office, restaurant bw'obanga kasasiro gw'olina akasawo tekasuka kilo 5 osasula 3,000. Tulinayo category endala ze tuyita institutions, amakanisa, emizikiti, amasomero n'ebirala ebigwa mu tuluba eryo naye nga si bya KCCA. Ebyo olutwala kampuni eno lwejja okunona ewuwo babitwalira emitwalo 4. Ono kyokka kinogaanyiza nti ensimbi zino si za nkomeredde ng'era zisobola okukyukakyuka okusinziira n'entambula y'ensi. Kiragiddwa era nga gavumenti egulidde buli division ya Kampala emmotoka 2 okuyamba mu kukuŋŋaanya kasasiro okuva mu bantu ng'era obugaali n'ettukutuku kaakati tebikkirizibwa kusomba kasasiro. Tugenda kugula truck 10 buli division egenda kwongerako truck 2. Tenoowo ow'akagaali tegeera nti ekiddako kasasiro agenda mu mwala, agenda ku kkubo batajja kavuga katusaawa Buyala. Owa tukutuku tajja givuga gituusa Buyala. Kati mukozese era musasule abantu oba kampani zino ze tubawadde. Buzeki era asabye abantu okwawula kasasiro avunda mu oyo atavunda so nga kinogaanyiza nga bwe kimenya amateeka okuteeka kasasiro ku makubo wadde okumukuŋŋaanyiza ku mbalaza z'amayumba. Mu ngeri y'emu ono ayogedde ku nteekateeka gye balina ey'okulongoosa kasasiro nga bayita mu kuzimba eddongooserezo lye e Buyala gy'ayiibwa. Era gavumenti netuwa ne ssente ezigenda okuba nga zikola feezi esooka ey'okukyusa Buyala okuba nga tuzimbawo eddongooserezo lya kasasiro ery'omulembe erinaasobola okuba nga kasasiro tumuggyamu ebintu eby'omugaso.
Gavumenti era kitegeerekese nga yayongedde KCCA ensimbi z'egiwa, ng'era ekitongole kino kiraze okukozesa ekiseera ekisigaddeyo okutuuka ku lunaku lwa bulungi wansi w'eggwanga ow'obuwaze okulaba nga kisomesezaamu abantu ku by'okulongoosa kuno. Kyambadde Shadrack Joshua ne Kabagahe Mary Rose be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalindirire.